Yoweri Kaguta Museveni nga yakwatidde ekibiina ki NRM bendera ku kifo ky'obwa pulezidenti w'eggwanga akyagenda mu maaso n'okutalaaga ebendobendo lya Westnile ng'abwenja akalulu ng'olwaleero asibye mu disitulikiti okuli Obongi, kwosa ne Moyo. Olukungaana olusoose alukubye ku Boma Grounds Elyong mu tawuni kanso ye Obongi babadde bakungaanidde enkuyanja y'abawagizi be. Abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwa mu ssentebe wa disitulikiti ye Obongi Habib Bugga bamulaajanide Museveni nga bwe bakyalina okusomoza kw'entambula y'oku mazzi ekibakalubiriza okusala okudda mu disitulikiti ya Jumani okuva ekidyeri kye bayina lwe kyafa. Bamulaajanide n'olw'enguudo eziri mu mbeera embi kye bagamba nti kizingamya enkulaakulana mu kitundu. Obongi look forward to the roads being fixed. The road from Arua to Obongi, the road from Obongi to Moyo, and the road from Obongi to Ajumani, as well as connecting Obongi to Mario Kolo. Obongi is a water-basin district. When it is a rain season, our roads are all cut off with the rain. There's water all over, there's flood all over. Mu kwogera, Museveni asoose kulungamya abeeno nga bw'aludde ng'amanya ebimu ku bisinga okubasoomooza. Kyagamba nti kyamwaliriza okukkiriza disitulikiti eno okutondebwawo ng'ekutulwa ku disitulikiti Moyo mu 2019. Alaze ebimu ku bikoleddwa mu bendobendo lya Westnile omuli okukola enguudo mu disitulikiti ez'enjawulo nga ne Obongi teyeerabiddwa. The tarmac has already reached Koboko on this side. It has already reached from Guru to Atyak to Ajumani to Laropi, Moyo. Now we are working on Koboko, Yumbe, and Obongi will no longer be isolated. Disitulikiti Obongi yemu ku ezo ezisinga okubamu ekibululu mu ggwanga wamu ne disitulikiti Buvuma. Museveni bano abagumiza ng'ekizibu kino bwe kigenda okukolebwako mu kisanja ekijja. This money is already secured. They are now doing what they call procurement. Wano wasinzidde n'alabula amasomero gonna aga gavumenti obutaddamu kusasuza abayizi ebisale bya ssomero. That's why I'm appealing to all concerned, please let us in the coming government, let us stop school fees in government schools. The rich people can take their children to the private schools, there's no problem. Minisita wa Uganda Robin Nabbanja mukakafu ng'obuwanguzi bwe buli ku ludda lwabwe olw'obuwagizi bwe bafunye mu bendobendo lino. Olabye ekipande kya FDC, olabye ekipande kya NUP, eno obuwagizi NRM eri ggulugulu. Tugenda kusingira above 80. Olunaku olw'enkya Museveni wakuwummuzamu kakuyege we nga wakuttukiza kakuyege ono ku bbalaza ya wiiki ejja era nga wakubeera mu disitulikiti ya Jumani ne Amuru.